Season gye tuddamu bagiyita kulabisa. Tugenda kulaba ababaka bakulu ba poliisi baswala bwe bali ebigambo byabwe bwe bafaanana ng'ekisekererwa olwa just okwagala okuimpressinga side y'omuntu omu. Waliwo akalinga akagenda mu maaso. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu yavuganya mu kalulu n'afuna millions 3 something bw'abuliddwa emikono. The things ng'olw'ekibiina kya NRM mumweswaza bweswaza. Kano akalulu kagenda kubeera serious nnyo. Tewali lunaku lukera makyala ne bongera kwagala NRM. Bino mbibagamba on camera. Tewali lunaku lukedda ne bagamba nti katwongedde kwagala NRM. Ena tekyalina kirungi kyekola abantu bakisiima. N'ekirungi abantu bakifuula ekibi. Bongera kukyawa nti omuntu ne watawagidde Kyagulanyi at least ajja kuwagira Mamadi Nsereko. Naye nga tawadde NRM. Olw'obukyayi yes. Tulivinga mu nsi ng'erina amateeka buli gonna. Naye nga tetambulira ku mateeka ku nkola yaago. Kyova olaba nti mu constitution olwaliro twandibadde tutandise campaigns. President w'eggwanga oba incumbent ali mu buyinza. Waliwo amaanyi agamukendezebwako mu mateeka naye wano ewaffe ojja n'osanga nti akyalina obuyinza bwonna. Ebyo simaakatwe batandise batoka tojja kuwulira Nsereko yakugambye nti ebise by'amasomero bibakoza balina PE. Mweyagaliza ebbanga ddene nammwe mulimba. Mweyagaliza ebbanga ddene naffe mutuweemukko bannange. Otuweemu naffe nedda. Mugende buzaabike. Mwe mulina security. Mwe mulina obuyinza. Mwe mulina ssente. Njagala tubeere clear. Full figure. Ayinza okuba nga si w'amaanyi nga kusaasira bw'okyogera. Naye alabika alinako omukisa okukusinga. Kubanga twogera ku full figure atalina hiti ziwera 3 mu Uganda mu buyimbi. Naye ng'erinnya essaawa olwali lulivuga okusinga ku Catherine Kusaasira alina hits ezisoba mu 15. Nti n'ekintu kye bufaanaganya kyennyini oyinza oba amusinga mu kuyimba. Naye tukkirize mbino ebya politics alabika akusinzeeko nnyo. Ebyaddala. Kubanga nze ndaba bakyanjulanga presidential advisor mu maaso ga president. Bwe kiba ddala nga si bitu president yandikiganye. Tusimbudde embalasi. Oli omusajja atukola ki? Atumentalinga. Kadem. Fawagira ecological party ya Mamadi Nsereko. We are mentored by the excellence Honorable Alhaj Mamadi Nsereko. Oli weeyo? Weeyo. Nze gye ndi eyo ate sikyekwe kandi proud. Ebyaddala. Nze nnonya independent mind, someone who is different to other people. Azze na kyanjawulo ki? Bw'owulya reasoning ye because ffenna ne be twagala okulonda. Teri ayina bye yali akozeeko mbu tubirabeko. Bwe kuba kulonda muntu eyali akozeeko mbu tubirabeko. President Museveni ate gwe twandibadde tulonda. Kubanga byo already ali mu buyinza. Ne mu system yalimu. Ye ne mu system yakola ki? Yalimu. Yali minister ne Mamadi Nsereko tabadde minister abadde just mbaka wa parliament. Okategedde. Kati kabe Bobi Wine tosa mubuuza nti owaayi katulageeko ku byokozi byonna bali mu bigambo bonna bali mu paperwork bali down plan. So that's why kugamba nti nze mpagira Mamadi Nsereko just being ensonga nti inaye ali ku paperwork. Awe nkubiza Kampala gikolede. Lwakuba nti obwongo bu yes. Mbaka wa parliament omulimu gwagukoze. Yagukoze. Ate badde agala alime binnyambu ya mu nguudo. Mbaka wa parliament omanyi tubitaputa ngeri ndala. Olina gandi mbaka wa parliament takoledde kitundu kyo badde agala akole mulimo ki. Ku floor ya parliament omulabako ng'ayogera ku nsonga eziruma banna Kampala banna Uganda yonna okutwalizamu. In fact Mamadi Nsereko tabadde mbaka wa Kampala Central abadde mubaka wa Uganda yonna. Nti teri tteeka lino badde lizze wano nga linyigiriza muntu wa wansi ng'abadde talyogerako. Kalibe lya mmwanyi banne bo baafulumira yasigalawo. Ekituufu. Ye n'agamba nti at least mu buwaayiro obwo bwennyini nja ku kabe UPDF act njafuna kyempakanyaamu awo. Okitegeera gonna buli mateeka gadde gabeerawo OTT togikwatako tiyagikwatako you know so kati mpozi ng'omulanga birala. Bw'akolera musajja akolera Museveni. Akolera Museveni ku kaadi yaki? Yeja independent. Golowooza NRM bwe yandimuwadde kaadi yandibadde si y'amaanyi si esinga okukolerera. Kuba y'amaanyi. Lwaki abadde independent? Omuyayi yabasukkako oyo. Nti n'akulaga tagenda kwetaaga kaadi ya opposition yonna n'abakulembera ebisanja ebi. Bisatu. Ng'ali independent. You know what it means mu Kampala? Mu Kampala Central n'akalakata ebisanja bisatu. Ng'ali independent katalina kibiina kimusponsoringa. Wadde kimukubira bipande mu campaigns ze. Mbu yeekwese bwekwesi naye mbu ekiro alya nabali. Anti ne baba yeekwesi bameka abatalya naye. Bameka abatalya na Museveni. Gwe mpaayo omugomanyi talya na Museveni. Gwe mpaayo omungame talya na Museveni. Loba Kyagulanyi Ssentamu. Tiyaliko mbaka parliament. Yaliko. Sente ze yali akola zaali ani yali akulira government mu kiseera ekyo. Oba mu government yali akulira sente ze yali afuna. President Museveni. Ne Mamadi Nsereko bw'atyo bw'azirya eza Museveni. Buli mubaka eyali ayingidde house.
okoleddeko mu government ya Museveni ate otambuliddeko lya kontroli za Museveni kyokka ate era oyisizaawo ku bimu ebifo balinga government ya Museveni ogikuumira mu buyinza as long as wali obeddeko mbaka parliament. Yes. Government esereza government kati kyogamba mu government ezimu nga zikawo machana zigamba tusazeeko nga Museveni asookera machana ayisa order kino sente temuddamu kubawa. Nkufuna. Bw'abasobola okutowa order ne basiba baka mu Kampala mu Kampala Greater Kampala n'abasiba for 2 years nga n'abamu bali mu ntaano olwaleero gw'ogamba nti wakera machana agamba abaka ba parliament sibe babasasula musoro kiwakanyi. Nga wakanirawa. Ng'owakanirawo. Ogenda tutandiko. Kati bitwogerako ebyo. Tewali ebyo propaganda because of tubadde n'ensereko nze ntegedde how good musajja obwali. Nkufuna. Sajja mulungi musajja ayagaliza. Alina reasoning ye era nagamba basase ne bagamba bamuwe debate oyo. Bokere ku machaba kuwe debate naye. Ojuwulire. Munnamali muleta leeta obuzindaalo. Muleta leeta obuzindaalo. Oyo ino okujja ng'oli smart. Tukanga abantu. Nkugambe mbabaka bonna ba presidential candidate betulina ku mulundi guno. Mu bantu be batakugambanga nti otudde nabo bakuhostinze. Bamata Muhammad Nsereko. Ebyaddala. Ate mbaka ba parliament batakugambanga nti mukyaze nojjanga simanga bwenzu kusembuka mukyaze bamita Muhammad Nsereko bamita Ssemujju Nganda. Olina kujja ne bwino. Basajja bali babiri nze bentya. In fact si babiri bokka. Nyinzo bagatako nga bana basatu. Ssemujju Nganda. Medad Sseggona. Muhammad Nsereko. Abo balaba abo. Reasoning. Anti Ssemujju anti Medad Sseggona ina kakola mukana bangaje enyinyi bwati. Nakupima. Aga gukozi wamalira wa pise. Are you qualified to be a journalist? Siru jagerero ro. Kati onga okwate Medad Sseggona omwe oyo Megaton bwa mukyazi. Ayi? Megaton kaba kaweddemu. Megaton asirika busiri. Megaton alina kukyaza abe musimeya, alina kukyaza baani. Leero so amuwa basajja ngabo. Omwempuuga bwa mukyazi oyo. Kugambe waliwo abantu betuyina key factors zetulina. Bwino talina. Gasina bya Luganda va kubano bagundi bano abeno n'olutamaguza abatesiza mu nkiiko za parliament. Mulukubo. Oyo kati nkubuli wala abantu bebatasinikira ko manyi. Oyo Medad Sseggona, Muhammad Nsereko, Ssemujju Nganda, Mpuuga abo bana ngo munamawulire nga oli wa Kibogwe mu hosting ku show akusuula eddalu. Olina okujja nga okoze research amala. Akusuula eddalu va kubira byakumanyi waliwo kye tuyita okukyamukiriza kati zeme asobola okugana ekyamukiriza. Nkufuna. Kutulina abaka nga bateesa balungi nga bali comic nga bolaba Ssegundi ono Lutamaguzi nti ali comic anyumisa ebintu bye mu Luganda naye bano benjogerako ne bemudda mu Luzungu akureasoninga n'akusuula eddalu. Aji namulabya akuba emmeeza. Aliwa? Aji. Muhammad Nsereko. Gatakaka president Muhammad Nsereko. Atanafuuka. Ate balala mwabamwe bemuwagira ngamba tuma ngamba ita ba president. Okay. Yakubye emmeeza ng'agamba talabanga. Kibiina kirimu buyayi kirimu buki. Ongamba otambu Kikere yafunye emikono. Nga ye emikono gye district ezimu zikyaliko question mark mu President Museveni yagifunye neja Bobi Wine kuba President Museveni yafunye emikono milioni 2. Ebyo byamujja mu NRM. Ebyo byajja President Muhammad Nsereko mu NRM. Machanka kati. Kubanga bwe yagezaako okwogera ne bamugoba mu kibiina. Banne badde ne beetonda babana bastinka simire badde ne lefuka bambwate kama. Badde ne bakubwa amavivi ku ttaka ne babe basonyiwa. Owange yabagamba nti kikafo we sigenda kuddamu kukola nammwe. Nyenze. Kichora mu mikono. Waliwo akalinga akagenda mu maaso. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu yavuganya mu kalulu n'afuna millions 3 something. Bwabuliddwa emikono. The things ngolwa ekibiina kya NRM mumweswaza bweswaza. Bw'oba omuntu gayagera mu active politics ngenda kusoma 14 January wa 2021 nga n'asobola okufuna millions 3 n'ekintu. Gweyagala kuŋŋamba nti emikono gye gimubuza olwaleero. No. Waliwo katemba. Comic ate nabo bakikola bakimanyi nti kiki. Gokyogamba mutagembo kati bayizo omugujja mu lesi. Bakikola kutonda omanyi kati kyemena okutegeera mu government yaffe. Naye nyenyini yategeera akantu. Katya? Yategeera akantu kamwe kemunoonya kano. Nayo yakantu. Enoonya kati kakyaka ina okutrendinga. Tulemere kwa. Katuyise mu weekend. Kati katutayina mikono. Naye nga bakimanyi amazima. Ti omuntu bagenda mu registeringa.
nabo bafuka ba YouTube bafuka ba TikTok bafuka ba igundi government we yatusawa wewe tuli atenga sitoginenya gwe mulembe kubera bati kale ko twandiyogedde ki mukoze emirimu tewaliwo batayogere ku bintu ebyo munayogera kuki mwekwase eti emirimu gibuse batukolera mirimu babakolera mirimu siku nenga ndaba bayinza okuba batukolera mirimu nenga neno bali mu kweswaza anti balo okweswaza naye mbagamba nti akusinga kubya gwokutte kubago ojja n'ongamba president Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja ne yeesimbawo n'okuwangula n'awangula etali miliyoni emu etali bbiri essaawa zino n'akulaga mbwe emikono gye yaleese egimu mu abagirina abayero ye alina kuddamu n'anoonya buto mikono ebyo byonna nga bwe byali mu kibiina nti simanyi bakibbye lolololo nga bwe babyogera there were very many ebintu bye batondawo kaawo okwagala okulemesa Kyagulanyi bali kyejagala bategeeza tekikyayinza Kyagulanyi yafuuka kati njovu mu kaveera okwagala ogiteeka mu kaveera tesobola Kyagulanyi olina muteeka kwegamba mu bitimba tolina muteeka mu lugo lwa gondi lwa buguwa kati Kyagulanyi yabazitowako kiyinza okubeera ekizibu ekyokulowooza nti omudefeating at the moment atu kano akalulu kagenda kubeera serious nnyo tewali lunaku lukera makyala ne bongera kwagala NRM bino mbibagamba on camera tewali lunaku lukedda ne bagamba nti katwongedde kwagala NRM tekyalina kirungi kyekola abantu bakisiima n'ekirungi abantu bakifuula ekibi essaawa zino buli lukya bagamba batya bongera kukyawa nti omuntu newatawagidde Kyagulanyi alisa ajja kuwagira Mamadi Nsereko naye nga tawadde NRM olw'obukyayi yes kijagala okubuulira awo NRM wekola ki tewali nakulukana nti kati NRM yatunzi nnyo nti ate kati NRM akulu kagenda owangula yes ejja kawangula nga bulijjo badde kawangula naye kyenyinza okugamba tewali nakulukera mu makyala bagamba obulu bwa NRM bweyongeddeko bantu beyongedde jagala nakugamba enkyukakyuka tebagikaka enkyukakyuka yo nyina ekwereetera ebyaddala bwoba olunaku lwona otwala omwana wo mu ddwaliro ne osanga tewali ddagala tewali ajja kugamba nti owagira kibiina gwe nyina ojja kukyusa oge nti mpagira NRM oba mpagira NUP oba mpagira Ecological Party gwe kennyini bw'omu yes weyimira neweekyusa olunaku lwe banakusibira omuntu wo teri gw'ogenda kwebuuzaako kukyusa kibiina kyowagira olunaku tebakukaka tulina paco wano gwe kyogamba twamazemu kakati wagira byewagira kati ate kati tomuwulira amasasi gasabula paco mukambwe era mwe abatanafuna kantu kesimanyi kye muliko mukambwe gwe twabeeranga wano ffe twabeeranga wano nga bw'oyogera ku basayidi eri abula okukuba yes enkyukakyuka yona nga enejja bonna baluwemba luswavu olulinga basobola okuwulira ebigambo byetwogera wano lusu alinyo wakikonde ayi mukama naye kaakati bakuba tebaagala balinga bidongo bya nzenwa kugumba kuli kwennyini balinga bidongo bya nzenwa ne poliisi evuddeyo negamba Bob Wine wayagala okuba enkuŋŋaana ng'amaliriza okwewandiisa bakyatunula mu bbaluwa era wali ensonga zaabwe bagamba katwe wano babuusabuusa obutamuwa olw'ensonga waliwo abantu abakolerayo emirimu bangi kati ate ye President Museveni naye kyenjagala okubuuza owaye ogamba otya kulika pasha kyakakasa tuwogana buwoganye pacho mwetefutefu okutwala banga ebikadi bagenda gimuddiza bagimuddiza ate nga neyekibiina kubeera muno ng'oli memba yagizaayo kati Megatron yakwasakanya ensonga ezo ye yagikuwa wajija Megatron mwalidde naye obusungu bwalina ennaku ze bwakwesa naye waayo atugambe gwe omuntu ng'obusungu alina bungi ate nagekeetaga ate nga newano nkeetaaga akantu leero bo omutwe okuba nekukutulamu bye ogamba naye ensi ekwagala ensi eyongedde okwagala paco ensi eyongedde okwagala oli wattunzi nnyo twabagambanga ebintu nga temwagala biwuliriza tubagamba nti bannaaye mujje mu Ecological Party nga mugaana mu Ecological Party kati aliwa kati saa zino aliwa ali awo ali ku Lusaniyamu
Warusania. Wa Sesha Mayanja nabe Sesha Mayanja atayimba ku mikolo jeni. Yayimbye. No we Sesha Mayanja. Sinyavuganya. Kada wera kwa yote gereka abasebera awatu bazi. Museveni awatu bazi. Tagenda kujja. Si candidate. Kastashe ekyadde kimutwalamu ate mu mweni yale mwayi. Aleta ateke mupata jeko. Si candidate. Soko je. Bakuwa katebo oteeke wano. Kyago tuleko wano. Jango tunyonyole. Tofaayo jango tunyonyole bulungi. Kunyambaza lapero linda kanjogere mzaba n'abasajja. Kati njagala somezaako ku bannayuganda. Matya. Sesha Muyimbi. Kati simanyi abantu bangi ndi mubukula abali kyokwogera ku kintu ekyo. She has a right to sing anywhere she wants. Yeah. Because anoonya ssente. Anoonya kantu. Nange ndi munnamawulire. Nze ndi munnamawulire. Presidential candidate ate. Kati ne bw'onondaba ne Museveni, mwami Museveni, oba ondabye ne Namyalo, oba ondabye ne Stasha, oba ndi munnamawulire. Waliwo omusajja ennaku ezo yanzizako waya, lindako. Yaŋŋamba mbu anti ekyakummisizza kaadi baakulabako ne tayebwa nga muli ku mukolo ogwo ne mugamba kaakati oli musiru totegeera. Nogonda nonyeza basiru ku Uganda. Ne mugamba ndi munnamawulire ate ekyokubiri ndi mwogezi w'oku mikolo. Ate ekyokusatu ne mwongera ne mugamba nze omuntu ne bw'abeera mu pate gyesikolagana nayo naye nga ndaba nti byakola bikola kyo kyegeera sisobola kumulwana sisobola kubeera nga mulwana kubanga nkimanyi ayina gundi ze njagala okitegeera simwogera lwakuba mukazi munnange mwamulabe ku stage bate yayimbye bate yayimbye muyimbi oba si muyimbi kati obwongo bwammwe bukola bulungi bannayuganda ya NRM kati ekyokuba nti nakoze ekibiina does not make me your enemy mubeemu abagenyi no ekyokuba nti nakoze ekibiina kati nno nange ngenda kukola pacho unity platform kati onoonaba nga nzize mu common man's board sibeerayoko ne nnyumyako ne monyagwa Munyagwa mukwano gwange. Oja kutowesiba kuwa president. Ngenda kwesimbawo. 230 naye n'opunga ojagala. 230 nali njagala ngera njikole ya buli kimu kyonna. Naye bino byonna byetwogera ate waliyo mika. Mfaanana antya. Bulungi naye wali ononyeyo kaadi. Kati kansala ero sifiri afuna mika. Kati lwaki wavayo bakumakadi? Nina ensonga zange ng'omuntu nti bayinza okuba batamu olugendo lwe nayingira nga maybe oba olyawo omulama gwendiko si gwaliko. Twagala ebintu ebimu bikyuke lindako nga tonnantwala eyo. Twagala ebintu ebimu bikyuke. Era kyova olaba tuvaayo ne tubyogerako. Era weeribeeteredde tujja kuddayo tukole ki. Era n'obuwanguzi bwe tunaaba aba independent babufunye eno wansi. Bagenda buzaayo era mbasaba bonna babuzeeyo ku kibiina babagambe kino kye twabagamba. Bw'owangula dda mu kibiina. Zaagabibwa bubi. Bw'owangula dda mu kibiina. Nedda bagende balageko nti kino kye twali tubagamba ate n'ekirala ekyo ekyaba independent nabo balikuba independent buli independent eyaze yabadde omutuufu wa kaadi nze mbabuulira kaakati ne kino ate baalabidde ku taata yennyini saalimu kati baalabira ku taata yennyini taata ebibiina nga bimwegaanye biri ng'ajja mu by-election ya gundi yagira ku ki alina ekibiina mwe yagira teyagira ku independent teyagira ku ssaawa kati n'olwekyo can you people leave others to be let people be twakugambanga let people to be bakugambanga mwali munonye kaadi twabaguddemu nopu mwali mutulira mu gundi bayaye bane abatayagala bifo mwali bayaye bane abatayagala bifo abane abatayagala mu bifo munopo oyinza okubeera secretary general ne weesimbawo oyinza okubeera nga gwe deputy president w'egindi ne weesimbawo oyinza okubeera nga gwoli mu kakiiko nga sebuufu ne weesimbawo ekyo si kifo si bifo mubeere bulungi mbaagazi olunaku olulungi naye nga temwerabira beaver organic naye oteekamu amaanyi mbwagwe beaver organic erina ebintu byonna ebirungi gwabakyala bali eyo bannanga taakamwe kasufu mama gendayo ogambe nti munnange pakyo yaŋŋambye wano tulina akantu kaffe akabakyala kalungi nnyo gendayo kanoonyeeko ojja kafuna ate abaami ka wake up call bannange nti gwe ate obeera awo n'ogamba nti naye senga wazze nga omusana gwase
Senga azze ku nkuba walinda byeso ebyo tebiri kati nina stress senga nsanze nga Land Road kyamanja mukwano tulina ka wake up call kalungi nnyo biva organic gendayo buli kimu kiri organic temuli bintu bibayongeramu so n'olwekyo mukirize mbasiibulire wano mwine kyakyobuuza kati akaluo kanoonye tondekako mukono wabula ajjako abamukyayisa musajja oyo mukazi Neba bakubye kadi wakyukidde ddala maama kadi bwetyo we bafuula kadi gaali y'amaanyi tebaagala bagezigezi ali ataakulaba nga ki g'otembeeta nga mbuki abakulu nga profile picture nga be baliko naye kati mbwaggwe dabo bateekeyo anti obufumbo butera ne bugira ki otera n'okoowa muno bisorting ne bikoma kiza wali studio ku sorting ebyaki ne bakuyita simanyi kubanga kati there is no way you can sort one nominations on ne president wa kuyita kati waliwo ki gonowulire simu nga video wa president nkole ki oddeyo nkola ki nga bwe yampitire waliyo ng'okola ki nga bwe yampitadde nti yali ammanyi nti nina ne bye nakolanga ebya struggle kyemmanyi tebamanyi ensonga naye nga esigi akalwa akalya esigi mu Kampala Central Mutwara abantu bongedde omwagala bongedde omwagala naye ne mukyala Kabanda bamwagala minsa Kabanda terina ajja mwagala oyo abantu bakowenyale abantu bakowenyale agikowa ani ne kakati ate ne gye babadde baddukidde nayo esibirambulufu kati tetumanyi tulinde bulinzi mwambya bakama byanalangirira nedda round amanyi gali mu bantu luli weyaliyo yali agamba batwala kati saa zino wakyuka olimi oyogera lulala nedda naye ate mmwe ate muleme kutambulira nnyo ku kintu kya kaadi mwe buzibu bwammwe temwagala abantu babagamba bituufu nze oyo omukulu natuulangako naye nga mugamba naye temwalikoze bwe mutono teyalizze wano naawe tewalizze gwe kennyini wadde ndigenda kutembeeta enjiri eno naye mpulira emmenya nabimugamba za lwaki ankubira ndi mukatoliki ami catholic bring it nze kati nkubuulire wofunanga omuntu kati ffe abateeso tetwetiirire I tell you point blank ninga mukiga ne waba agenda kukola giri emirimu gye ng'agenda wali akugamba gy'agenda okukola kitegeera so nange nkikugamba nti wadde ongambye kukola kino naye mukulu kigenda kummenya mu kale kangezeeko kikola kitegeera nkiguza abantu neebaza mukama nti nina favor nti nkiguza abantu ekintu and they buy it okitegeera naye nga ndamugamba kuba nnamugamba tugenda mu gundi ogenda beera mu dduka oli mu kalulu kono oli ali mu kake kati aka president ennaku erumye pacho ate abiri mu ssatu siina nnaku naawe pacho ennaku emulumi bamu makadi yafuukira ddala atambula awuuzuma ayogera yekka mu kkubo pacho bangembe otambula oyogera wekka nze pacho to mba neebaza bwebaza munnange bondabanga neebaza makadi tena bamugamba genda wa pacho bakomaneera okuva bebanyima kadi moze agambye ati okuva lwaku makadi n'akabina ne kagenda this is a story. Oya babu bakadi oboti libye babu makata ga yakoga era weddewo ye da fara bubiya yasiwuse je jatuka ukandi ojaba manyi gayo twabera ngado oboti wano katukugamba busigala yo to baye na emimbe jimu atabula bwa unu maika ogera bukubo baada yake kadi nayo zotegera manyika kadi gakogeza nebitaliyo kati gakogeza amazima ko nebo maloti wakatu gitakole mu comment section nkoleyo ani mwabajubisa wano namukala comment section ekole kati comment section ogiraba teina kyengamba kuba teina kyekola ate baba goja kuwakasa nitako mu comment section otegereti kadi yali yamanyi ate buli omu omulekanga nawa opinion ye because ekyo kyabawulira naye kyawulira atawulira nti opinion ye bw'ajoogera awulira ng'oba atuulo naye nga mu kadi otigenda kuba president tikingani bwa president ogenda tikingani sigenda kulonda Museveni agenda ku molodo yenna yakyusakyusa ddala atambula luyero yeraliwo zeyege gyotambula budedaba Museveni ulya wajubisa ate owulira owayongera comments wali ku gundi owabe bana abamu abagenda eggulu ane ekyamumisa kadi ono bwe bamugamba ogenda onoonye gulawudi ye yabeera ku gulawudi ye yabeera ku gulawudi kumbe yeerabira tuli bwakalala ka sayansi akagenda
Babuze bado bawadde kadi. Gwe wadda mu kugulaudi kati gulaudi ekuwe kadi. Wadda wakwezi no bote kujja kalanda wana wali gulaudi. Zenkulese yogera agenda mazi. Kyali sata kikola kadi. Kyali. Gwadda buuza bawadde kadi. Ndimwakoze muti. Wada, mananga esigi. Gana nali kumanyiko naawe. Anesibako. Ate ngenda ono yesigi mubuuze kituufu ali yogerako ne pacho. Kwate simunjiko. Mukubire kati awo ng'oli awo. Ekirungi kyakwata. Nendo zayo bwa Kampala sedo twakkiriza. Ne bugende mpola bwagenda fuuka MP. Ate kati bwafuuka ne kibaaki. Okyamwetaaga. Tuyinza okuwa kadi. Olina sinya six tuyinza okuwa bwe MP. Mwabo bulijjo mwabo abugaba. Kwazi wagambe wicheni bagita batya? Je tuli bukati. Mekaze siwadde n'abakumanya. Kiche sikoledde kigatukoze kibiida. Ere uchi bagita. Ojja kukkiriza. Kyokka pacho woli. Eyo tujivuze ki freestyle nkyakwetaaga. Oyino tuwa akantu sebigwanga lyongere kukwagala. Bade njagala kuplayingira omukulu wa police. Okay. Byayogedde. Okay. Nga mwekitongole kya poliisi ngetutegeeza Katwe Natete baliwo tujirira kyemanya nti bagenda kubata kuki baliwo obule tetulaba kuziba bajiwandika ddi simanyi naye bambulidde ati bawandise kubanga okujja mu programu eno nabuuza bino biri bitya buli bambulidde National Unity Party, the wadi kiti mutumizi wa polisi, balina tralist encha ate Katwe ne Natete. Naye sinzira ku abakesi bafu. Yenda abakesi ekifo kino kibagala kubeerawo okuteekawo rale. Kisaanidde oba tekisaanidde. Wachi sani bateka ogenda wawa kati bija kuchua yinto kuchuka anti Natete igenda kubeera Katwe yinto kuba ndiri kumpi neku banga munawulindeko kati kumpi neku ate kutale kati webero awo bayito kuuza bagende babasalo bagende mu kifo ekirala ekifo kyakatu naye Natete mpulidde walungi naye kafe kumpi neku kaso kwa hivyo mnyenyo kupenda ikiganyo wapanda kulase baruwa banjifunye afuwa mu NUP ila bandete fitepo kubata mwono na kurwalira otegedde ensonga bayinza okutaba Katwe kumpi nnyo nekkubo nekkubo kati tukoze tutya yabadde ateesa ki mubayinza obbawo ebifo ebirala waliwo atayagala wali bantu mbuwale bizinesi ziriwo mpitirivu bajja kukyankalanya sizoni gye tuddamu bagiyita kulabisa tugenda kulaba ababaka abakulu ba polisi bwe baswala bwe balya ebigambo byabwe bwe bafaanana ng'ekisekererwa olwa just okwagala okuimpressinga side y'omuntu omu yes ebyaddala wano wetulaga tugenda kulaba abantu abamu nga baswala byaddala kuswala kwennyini naye nga ki kwagala kuimpressinga intentions z'omuntu omu tuukiriza ebigendera by'omuntu omu awo wetugenda okulabira abantu kubayita okuswala kuli super sadida yes ekifo ekyo kye bagamba kumpi n'ekkubo Muzeeyi Museveni tateekangawo kyesimanyi but being chief in command ayinza oba munne ye alina ensonga ze lwaki awo yasobola okutegekawo gwe omulala opposition notategekawo manyi alina otegeera we are living in a country erina amateeka naye nga tetambulira ku nkola yaago tulivinga mu nsi ng'erina amateeka buli gonna naye nga tetambulira ku mateeka ku nkola yaago kyova olaba nti mu constitution olwaliro twandibadde tutandise campaigns president w'eggwanga oba incumbent ali mu buyinza waliwo amaanyi agamukendezebwako mu mateeka naye wano ewaffe ojja n'osanga nti akyalina obuyinza bwonna
obwenkomeredde kombe eyo na kyagirina buli kimu kyonna kyonna ng'akyakirina n'amaka g'obwa president mwakyasula bulungi nnyo. Yes. meya Kati ebyo simakatwe batanse batoka tojja kuwulira Nsereko yakugambye nti ebiseera by'amasomero bibakoza balina PE gye baagala okugenda okutegeka enkuŋŋaana zaabwe mbwe tulinawo PE mbwe tulinawo bino tukola kiriri buli woolaga mbwalo ojja kuorganiza abasomesa yes ate abaana bano balina bigendera bye baagala okuyisaawo nga bo abantu nga bo personalities. National Unity Platform yabawandiikira ddi okubeera ng'essaawa zino tebannaawadde okubaddamu kyenkugambye ffenna kye tuweebuuza ogamba otya bwe essaawa zino tebannakuddamu naye ng'olwaleero mukimanyi nti ne kampeyini zituuse obudde buweddeyo kati buli omu bwakulagako kikyali n'enkya bagenda mu kwewandiika yes naye omuntu bw'ayagala okuwera kampeyini ng'amaze okwewandiika atondaga tewaliiwo akulaga temunaamuddamu yes kweyagaliza kususe tewali kirala ebyaddala kweyagaliza kikukwa ne mweyagaliza ebbanga ddene nammwe mulimba mweyagaliza ebbanga ddene naffe mutuweemukko bannange mutuweemu naffe nedda ebyo bigambo bya meeya si byange mweyagaliza nnyo ne kisukka musukka ne mutama mugende buzaabike mwe mulina security mwe mulina obuyinza mwe mulina ssente mwe mulina buli kimu kyonna mu mateeka gye twaligenze bye bagalina omanyi in politics afugibwa ebintu biringa 4-5 ekisooka okubeera in politics there's a difference between politics n'obuyinza azina okubeera mu kifo ekyo nkufuna kati osobola okuba nga you in politics naye nga tofunanko chance ya buyinza but you can have all them you can be in politics ng'ate olina n'obuyinza kati okubeera mu politics ng'olina obuyinza you need like 4 things. One, it is capital akomba yalingibwa oba social capital weetaaga abantu ye capital wasooka you need people. 2, baziyita ssente. 3, bagiyita security. 4, babuyita obuyinza. Abalimu balina ki? Abalimu at the moment olwayo NRM kyesinga ebibiina by'ebyobufuzi byonna bigivuganya egisinga security, esinga obuyinza, esinga nekyetuwandiise nkugambye security capital capital bantu anti nga bo balina NRM terina bantu terina social capital n'obuyinza erina ssente erina ne security. Kakati obuzibu obubeera bino ebisatu kasitoba ng'obirina you have power. You have it all. Because ebyo bw'obeera ne security obuyinza ne ssente bisobola okukuŋŋaanyiza abantu. The moment you have money osobola okugazalinga abantu nga bazze mutima ki mu mbeera yonna because point eri kuki nti bazze kyova olaba NRM bwe yabadde naye enoonya art to bring youths into them yataza okkuba ebivulu ng'ereetawoko abayimbi kubanga ekimanyi y'engeri yokka ey'okukuŋŋaanya abantu era ekyo tokitwala for granted. Don't take it for granted. Why? It is because ffenna tunoonya kye twandiise bantu bakuŋŋaanidde awamu. Ate basobola okuŋŋaana naye nga si basobola obutaagula kye baleetedde nekisobola kubulwamuko 100 bantu 2 bakyuka. Bwe nkikolera omwaka mulamba mba nsobola okuba nga nina audience gye mmaze okutaapingako ezze ewange. Oba bakwagala oba tebakwagala in business kye tuyita kwegamba nkiyite ntya waliwo abalina amaduuka agamu abatundanga airtime nga siga nti airtime aliko ssente naye nga kyafa ayagala edduuka lirabike tiri busy n'omuyisa atandika okwebuuza why are they so many. Nkufuna ensonga lwaki bannabyabufuzi bw'aba agenda okuba campaign avugula ababoda n'abawa amafuta bamukubire zi drive lwaki. The more gy'osasamaza bannayuganda politics gwe tulina wakusasamaza pass numbers kyetuliko
not quality but who has numbers. Chovola abasalawo ne bayitawo olukukumiriro abayimbi. Bulungi nnyo. Audience y'abayimbi yawo nejja. Yes. Ngeze kubalabira ku bwereere. Yes. Ne babakuba enjiri. Yes. Wamaliza aliwo agamba nonde nalema. Lwaki siwagala kizeeyi? Kiwagire. Sina kidala kikoze. Awo yensi we tuli. Sile talina kibiina. Ani? Station. Ayina. Kyo kigenda kubeera ng'ayimbi ate ku mukolo gwa NRM. Station diikuula si munnabyabufuzi. Diikuula. Atya. Si munnabyabufuzi. Kiki otegeeza mbu diikuula? Baali bwe baali ku kikwate. Baali banoonya muntu alina influence. Bannannyini pati. Bannannyini pati ani gwe basobola okuwa anyenyenyenye mbalaba oba oli awo mu iPod musobola ovaamu akazitowo. N'ateekawo station. Naye station ye nga ye obutima gwe ng'ate guyayanira kintu kirala. Omanyi waliwo olugero lugamba nti omusajja kkapa ne bw'omusiikira emmese ne bw'omusiikira ekyennyanja edduka wabweru n'egoba emmese embisi. Musajja ki? Kkapa. Kati omuyimbi yenna mugeragana olugero olwo nti ne bw'omukolera ebirungi ebifaanana bitya kali akendo omuteka bulamu. Kabe His Excellency Kyensenta Kyagulanyi waliwo ekayitiramu n'olaba ng'olulimi lwazzeemu lwe luli olwa kyatugo ate munnanga asobola okukola ki? Yabadde anoonya akasente anoonya akasente n'ebbugumu manyi talent kirala. Ne talent kirala. Noma yagubaza atya ate oyo bannaye naye. Ati gwe sitategeera ogwo. Bannange. Okubeera ng'ate gwe tugamba ogenda vuganya muntu. Tulabye nnyo ne mwami. Omuntu gw'ogenda ovuganya ate oli kulaaleza oyo. Tulabye nnyo naye NRM bannange. Ate munnaye akusinga kkubya gw'okute tunaagamba ki? Akutera wa akasimbi. Bulungi nnyo. Ate onookola ki? Bangi bagenda kukola batyo. Be bangi. Twalabe ne line-up y'abayimbi abagenda otambulira mu kampeni za Museveni. Bayitirivu. Baby Cool, Chameleone, Lily Puzzle, Gravity, Catherine Kusasira. Alien Skin nga samulabye. Kwali mama. Kwali? Ese. Okay. Kati tulaba naye yayungudde. Kati Alien asobola kati nda sobo kyagirina. Gwoba olaba Alien asobola okuvaako nga Baby Cool yagulemu. Owaayi. Audience obo kyagirina y'abayimbi. Afe twagala maanyi g'abantu. Ando tegede nti katubato kyagirina because bano bonna be batutte balina abantu. Saaga atandike kwesudia na kwepala Odiano Alien Skin omu ku bayimbi abasinga okubeera abebbeeyi n'okuleeta abantu mu byalo. Abaleeta. Ekyo njagala nkikugambe. Oba oyagala oba toyagala at the moment omuyimbi asinga okubeera ow'ebbeeyi kyokka ng'akuleetera abantu nga tasala bamuyita Alien Skin. Gwe beera mu comment section nga weesudia oba omwagala tomwagala naye nkubuulira gwe bakere ku makya bagaye nti Alien Skin otegese ekivu nti ne Alien Skin waliwo bamutadde wali. Nga mweriraanyi? Nga mweriraanyi. Otegere kye bayita akaliro lojja otegeera nti bwe twogerako akyali w'amaanyi. Abo bo tebajja? Yes. Kati bw'ogamba omusajja ati alina Alien Skin, alina Baby Cool, alina Lily Puzzle, alina Chameleone, alina Kusaasira, Mayinja, alina Mayinja. Biralamu. Biralamu. Twalikola laale nga byafuzi ukabe baliko. Biralamu. Anti feri tulina saha. Yahamu. Tigata kwa mulala. Tulina kabako. Babiri. Spice Diana. Spice Diana mu gym. Mu gym tabeerayo. Atera okujjayo. Tabeerayo mu gym. Tulina Walukaga. Basatu. Omukunja. Ngawe esisemu ku mukunja. Bana. Mukunja ngawe esisemu. Bana. Sema ajina kauna mawanga. Star Boss Big Eye. Bata naye ate kikagera mu byabufuzi ate anabeera kina yanoonya kalulu ke ng'ate omuzambi akuyimba. Naye ali mu kalulu. Tujja tugenze kapiripiti. Ng'ate naye alina okugenda be ba Rain bonna bali mu byabufuzi. Ba Geoffrey Twayaga omulaba wa naye ali mu byabufuzi ake kamutwala. Hildaman omulaba wali mu byabufuzi ake kamutwala. Kati bana agenda otuyimbira principal. King Sajja yimba Kabaka ajja yimba. Bana abalala. Abalala baliwo eni mu bawulidde. Ngamba bana abalala. Bona bagenda banoonya bululu bwabwe. Yes. Ate abalala mulimu ababivaamu tebaliimu. Talisaidye no talisaidye. John Black omulaba wa Fik Famake omulaba wa. Babivaamu. Bali mu byabwe. Omukulu mukunja tasobola kikwatirira ng'etulinda principal atuuke. Akikwatirira munnaye. Akikwatirira. Ng'ogenda mu kalowoozi ka mpola mpola. Kati nkuddemu ki munnaye ate. Tulinda principal je. Katugiraawo atukube tune. Omuntu alina ennaku. Alina ennaku. Ate yaki.
Nemune bamwagala abantu. Ewe. Bamwagadde. Yali nyene nnyonyi. Ate yavuddeyo talina adde 10 bazidde. Musiro. Musiro. Kye kimufuula obusiru. Mbadde sidda Uganda. Meya. Ge magezi gosobola okumuwa. Meya bakututte oyingidde oti. Kati nzira Uganda kukola ki? Ode Uganda obonaabonere kuno wakiriwo naabonere UK. Nze mbadde siva London nganze mukunja. Kubanga yinzo ba yesembye ennyonyi. Bintu bya Katonda. Yinzo sanga yesembye. Ngarogosa mu kisogo liko kikyamba kuloga busirana. Wano ayikoma okuyimba. Kola ki? Kuyimba. Kuyimba waina bookings wa. Ba Peter bamu bookings. Iwa. Bagaye bampipa opposition bagaba sende. Bampipa opposition babera metwala abiri. Munange government etulumizo bavane mu yetununule eggwanga. Bibabeeramu. Teri yantamanga mbaka opposition anti. Asoka kunnyonnyola obwavu bwaliko. Asoka kulega ne baba ka endorsement nga wadde ogenda kafuna kayinza okutwala obuuli awo scholarship mu parliament. Oba wataso akulaga nga batakola na speaker naye nga akibaye bulungi nti boogerezeganya. Teri opposition akwetera deal ngeri straight weight. Ebyaddala. Because yonna bweto jasanga kirimu era government ino kisekendi. Chokanga era yagala kulaga mbu atemyabo. Kuga politics we kare kubakatu. Noga babirimbe chali wango oyo nenze tebirimu. Babirimba abo. Kati tugenda kukola tutya soko twe ku magezi. Tewali ronda kubanga by the way politics kazannyo. Inawo mulonzi kakunyumira. Eri eringa pulutebo kulinga kudduka kulinga vuga motoka za mpaka. Kenda ngogeze kunyumira ko lunaku ntwali omuzanyo gwe tugenda okuzanya. I think that's the only point I can give. Better. Politics kazannyo buzannyo. Kati enkyala ale tukoze tutya. Tewali ateka tumusajja agambye tulinze batu confirming. Paka di. Simanyi twakagibawa. Simanyi munna ate tunakola kiti. Nagambye akusinga kubya gwokutte. Oba tunagendayo Kibuli. Ngende Kibuli emboka eseke. Mwana yange bawawudde emmundu ziwe zitogota. Kibe yajja gas emmotoka zituukira kumu. Lwaki tezigenze ziyingire gwaga. Lwaki tezigenze wali ekololo. Ate zikole ekikololo. Ati naye agenda beerawo, agenda kubalaala eyi. Ate munembe ye president. Ebyo bya mirembe. Faabe fujje. Mwagala okulabisaamu. Naawe nyini watugamba tuli ku kkubo we baweera buchamano bwa president advisor kusaasira full figure baba baweeraawo. Nate beba abantu baffe. Kusaasira n'avaayo n'agamba mukazi gwerekera olimba abantu. Agamba presidential advisor. Full figure tobanga ko president advisor. Full figure oli mobilizer. Naye nze ndowooza ekituufu kye nti full figure wamaanyi okusaasira. Okay. Full figure ayinza obanga si wamaanyi naye ng'ali breast compared to kusaasira. Njagala tubeere clear era nga tuwumba nze nganza nti nze nziruka. Njagala tubeere clear. Full figure ayinza okuba nga si wamaanyi nga kusaasira bw'okyogera naye alabika alinako omukisa okukusinga. Kubanga twogera ku full figure atalina hiti ziwera 3 mu Uganda mu buyimbi naye ng'erinnya essaawa olwali lulivuga okusinga ku Catherine kusaasira alina hits ezisoba mu 15. Nti n'ekintu kye bufaanaganya kyennyini oyinza oba amusinga mu kuyimba naye tukkirize mbino ebya politics alabika akusinzeeko nnyo. Ebyaddala. Kubanga nze ndaba bakyanjulanga presidential advisor mu maaso ga president. Bwe kiba ddala nga si bitu president yandikiganye. Era full figure video n'agamba mukazi gw'onnwana. Ate kyo tekite kikugambira mu kamera nga ne mukama wo waali. Yabaddewo. Kitegeeza nti kusaasira. Full figure alabika akusinzeeko. Bafaaki. Buyinza na ssente ya mwami omugagga babbako omu. Naye nategeerako mu kusaasira alina bintu byagala okukola. Ye kati by'ekimafia atono byatayagala. Tomanti ono yeyita muwala wa Museveni. Naye ayagala kuyita daddy ate kusaasira waliwo ateekamuko ekimafia ekyo. Kitegeera yekibulibuli muyaye. Full figure asinga kusaasira ebintu bino wammanga. Amusinga omukisa ate nga gwe gusinga mu Uganda kasaba kusinga nga omukisa mu nsi yonna.
kasaba kusinga ngo mukisa bakusinze aina mukwekwatako mwekwate akusinga omukisa ali n'obugagga kigenda kuyitako nnyo nika tuuya ate omusango mbu yagoze okusiza ani yazukusiza omusango kusaasira oguvunaana Furufiga okumuvuma era tebajja mumusiba tebajja mumusiba lwaki Furufiga bakyamwetaaga kano si kaseera k'okuta Furufiga okuba tebaagala kukkiriza kano kaseera si kakuta Furufiga Furufiga ne kusaasira ani mwana mwena alemu Furufiga kusaasira mwana mujja na nnyina mu NRM akagaati anaagenda okukalyako bali balina okuba nga bakalidde edda waliwo nnyini ku mwanja bali ku mwanja anti bwe temutamulanko na Furufiga nze ntabuddeko naye ne mmanyi obumafiya bwa Furufiga abeera atya oye talina woofiisi wa konkona ate bonna bamuwa saluti n'abasirikale lwali tuyita ku parliament awo bakkiriza gw'omwekisa kuba talina bitabo mwana abanyonyerera mu bitabo n'abasirikale bamukubira saluti general baministers bonna batya bwatuuka bonna baga Furufiga tozze banne leero kyesirabanga ku Catherine aba NRM tumalirize aba NRM ndabira tebatandise okukyukira ekibiina nga nopo era nga batawadde kadi abakyuka munagabe kire ekisanja gyogenda kwaba independents abangi mu parliament kino ate era bagenda kulya independent kubanga ne NRM yakola emivuyo mingi mu kamyufu kati bangi abanyivu bagenda okujja independent ne nupu bangi emivuyo egigenda okubaawo omwana agambye nti eno wiki bagiyita singo manyi kyenakolera NRM nakolera nupu eno wiki yawoowe mamanze ebipande byage woowe mamanze banange woowe baana akasente kange wiki tulimu eno akasente kange yaye wiki tulimu baakawayo tebalaba simanyi lwaki bayikira amataaga yisi bulumi tunakiyita ki bulumi kankupulengera omukulu ono nkusiibule ogenda okola emirimu gy'abakama baffe omukulu agamba lwaki musiba abantu ekyamazima kiki kye mwagala He said, when they came for the socialists, I kept silent because I was not a socialist. Then they came for the gays. I kept quiet because I was not gay. Then they came for the trade unions. I kept silent because I was not trade unions. Then they came for the Jews. I kept silent because I was not a Jew. When they came for me, there was nobody left to speak. Ladies and gentlemen, don't commit the sin of silence. Otafira si wa NRM. Wa NRM. Ne bagwe kigana kulaba kituufu nekitali kituufu. Kigana kati Otafira emyaka gye batuuseemu tebagituuza mu bigambo. Ebyaddala. Emyaka gye balimu egyo gitya embooko, gitya okugiwaayiriza, gitya okulimba. Kati alimbidde emyaka egyo kati emyaka gye balimu egyo tekikyalimba. Abuuza beesiga lwaki tebamuleeta mu kkooti. Emyaka gyalimu kati girina kuwabula si kusaanyaawo. Emyaka gyalina girina kunyweza kyeyatondawo mu myaka giri. Yes. N'abaasibwa bagamba naye bana bwe mukwata bano bo kiki buli kaseera simwe wali ku layini wali ku parade yafuuka parade bali omu ku omu simwe naye waliko ku parade nze nsiri foot soldier kozigoliwa ne muna Uganda ali concerned alabe ekikyamu n'okyogerako ekiraze saga nagira mu nkwawa za muntu mpagira nsereko naye naye takimanyi ntwalya nze mu nkwawa nze mubuuze ku kitebe ky'endabika yoddi yo kiriwa kuwa Sisimori wansawo oyakitadde okiriwo sofa wakyaliwo ofiisi ezza sofa olaba otya ali atya musajja w'amaanyi olwedda alina ekiwayi ky'abantu bwe batandikirako babadde nabaino mu bwa MP kitegeera olwedda alina akawayi k'abantu bwe bakola ki batandikirako bwe tudda ku kyenzikiriza ono mu Kampala okimanyi okitegedde odda ku kyenzikiriza
nti mubadde nenzikirizeemu ng'ebagerera nti naye tunoonyayo waffe nga takyeyita bweyisi nga ddala nga kifaanana nga ddala takyeyita buki nga waffe ddala ekizo nakyo kirina okukitegeera. Then bwe tudda ku kyokuba nti nga ffe abategeera abalowooza abareasoninga nabo weebali musajja mugezigezi. Nsereko waba talidde ekisanja kino naye y'omu ku ba presidential candidate eggwanga lye birina okuteekako amaaso. Bano abalala balala nabo bajjaga wali omuyeye mbuyaga bwena ejja neekunta wanaayitawo ebisanja bibiri nga tubabuuza nti mwagambanga Besigye yali akolera Museveni mwena mmwe ekigenda mu maaso. Kubanga nze mbatunira nga bavuma mu Besigye ne mbaga nti emyaka mmeka ebisanja bimeka ng'avuganya kati nammwe munne tuyagala bategeeze buli ekisanja kiyitako tubala myaka nammwe muyinza okunzika nga muyingidde mu myaka gya Besigye naffe we shall ask you. Ani atandika okuvunza Besigye? Already bano abaana ku internet okwo nebennyini tebiva na ku internet mwenyini mbakulu mwe mubaamu abaagala okunafuya mbo babeko we bayita abagamba mwono waabwe kubanga jjuka FDC yali strong party ekituufu kati of course tewasobola kubeera mpologoma bbiri mu kitundu kimu tekisoboka kati nga waliwo okubaawo oyina okubaako obugambo bwetambuza olina okunafuya ekimu. Yes, woyogera ku Kampala wano nga nkuta woyogera ku Kampala n'ogamba mbu eddiini kikulu nnyo mu Kampala nga ndaba abamu abazze si basahaba guggwa gutya era bajja kulondebwa abaabwe bajja kulondebwa abaabwe wini bagijjayo kyesimanyi Lukwago bamusegula kyesimanyi odiye olaba otya nadde njoza nga Lukwago ayinza okubeera omuzibu naye okusiza ku analysis gwenfuna mu bantu ab'enjawulo manyi obeera obusavu naye ndaba abantu bali mwezi balaka bamutaddeko nnyo amaaso bamutunuulidde nnyo walayize nga pastor sagala kufere nali ndowooza Lukwago akyali w'amaanyi naye ndaba analysis iwogezaako kyogero oli nga gamba wa bali mwezi amumazi Lukwago yali guwunzika Lukwago ayinza otulabako ebyaddala akayimba ayinza okuyimba olololo bambi duniya weeraba nze ngenze kankulekere munnange naye kyenkusaba muyise mulungi aleme kubeera nga nze w'ogaggawaliza ku lukuusa weerekere bannange naye kyenkusaba muyise bulungi wayigira wayimba bwe tufa byonna tubireka bwe tufa sibula omuddu wagende mirembe sibula omuddu wagende kati omuddu wagende mirembe Lukwago omuddu wagende kati omuddu wagende mirembe namugereka ayi Mukama mwentadde bulamu bwa sibula Lukwago gende mirembe Lukwago gende mirembe bonna bw'oyimba si bwa kolima munnaffe otulabyeko nnyo bambi agenda munnaffe otulabyeko nnyo Lukwago ge wowenirewo twagala balimu ezo lewonirewo twagala balimu ezo Lukwago mulwadde nnyo ali ku ndiri place mukutte agenda nakufa maama wewonirewo twagala balimu ezo lewonirewo twagala balimu ezo Lukwago mulwadde nnyo ali ku ndiri place mukutte agenda nakufa lewonirewo twagala balimu ezo lewonirewo twagala balimu ezo lewonirewo twagala balimu ezo Lukwago mulwadde nnyo ali ku ndiri place mukutte agenda nakufa ani wajja wakugambira nze ndikakongeka ku kkubo awakula ennume tewakulemu baali b'amaanyi ng'ensi batya amaanyi ameemagi agemanyi amaanyi ameemanye olibo ŋŋamba sijja kugenda ajja kgenda asaaga ajja kgenda asaaga era avayo nabagamba mu mwali mulowooza akivuddemu abalekere Kampala bujuto bwaganyenye omuntu anaatera okufa yewunyisa ensi era atera gumya bangi ababaawo eyali tatambula asituka biibye eyali meya tusibule Mukama Katonda bankumire mwenna abadde batulaba njagala okubategeeza nja kubeerangawo once in a while wetufunidde akadde Mukama Katonda bankumire assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh mubeere bulungi mweraba